ssente mu Kampala mu mbeera yonna nentandika okunoonya ssente mu Kampala ekyomukisa omulungi era nenzifuna naye nze ekirungi kyange nti bwe nafunanga ssente ate nga nzikakkana naye nga bwe mba siina bukakkamu bwonna. Bw'ogamba okunoonya ssente ng'olina emmundu tutwaleko engeri gy'ofunamu emmundu eno. Emmundu nsobola ogifuna mu mbeera yonna nga mbadde njagala ne mmanya nti ogirina era ntambula naawe paka nenkukuba nenjikuggyako. Nga tonkubye emmundu? Kuba nze mba njirina. Yesebo nze nkozesa mikono gyange okusala amagezi ogikuggyako. Kati bwe wagifuna emmundu engeri gye wagifunamu neekuyamba okufuna ssente mission nga ziba zitya? Mission zange sebo zaali perfect nnyo mukama wange ng'era bwe nabannyonnyolako emabegaawo mission zange zaali perfect nnyo nga bw'omanyi omuntu alina emmundu mission zazannya alina kuba nga ali strong. Nali strong mu mubiri ng'ate n'omukono ndi strong ne mu bwongo nga ndi strong. Ensonga lwaki n'olwaleero nkyaliwo. Tugende ku mission gy'ojjukira gye wasooka okukola eyali ey'omutawaana yali luddawa process yali etya kyavaayo kitya? Mission ez'omutawaanya nnyingi nnyo zenkoze okuggyako okuŋŋamba nti eno wagikola otya oba yali luddawa kuba sizimanyi nze kati gwe oyinza okumbuulira. Mission zenkoze nnyingi naye nze mission ezange era nzikola ne ziyitamu kizibu nnyo gwe kyakutegeera nti Sobi wano yagikoze okuggyako nga nze gaye nti nze nagikoze awo. Wegamba nnyingi mu nsi abavubuka baagala abakazi yinza omubuuza nti oyagadde abakazi bameka n'asirika kuba ndabye kyewadde naawe ogezaako okubala n'asirika nagaha njagadde abakazi bangi nkugamba ni naawe yembeera gy'olimu? Mutuufu okusinziira ku myaka gye nnina era nga bwe nkunyonnyodde okuva emabega nti nze obulamu bwange bwonna ntambulidde mission. Sinza kugaa nti mission gundi oba mission gundi naye nnyingi. Mpaayo emu ku zo gye weenyumirizaamu gy'ogaa nti mbutuufu eno nafunamu era mmanyi zonna ofunyemu naye just one emu ku zo. Ezo ez'e Kampala ate ze nsinza okufunamu tezibadde za mmundu. Ezo badde nkuba bukubi wano bantu mu Kampala nenfunamu. Okuba bikonde? Esebo. Mu kibuga wano wakati. Ku street Kampala Road, Jinja Road? Yes. Mu bizimbe. Kati ngezo zimukwana akedi nembala omuntu wange wa Forex Bureau ava wano agenda wali ne musinkana. Omusika kensawo? Ate nze ndi mulala siri wakusika. Toli musazi wa nsawo? Sibimanyi era sizisalanga zino engalo gwobola zisobola okusala. Ngalo nzikwatako nkakanyavu ziringa byuma. Sisalangako na ku nsawo bukyamba era sibimanyi nti basala ensawo. Naye kyemmanyi nti gwe osobola okuva mu banka wali nentambula naawe nenkukuba nentwala ensawo namba. Nesaagala byakunkubira nduulu. Ebyo by'okudduka kati sibimanyi nnyo. Toli kuleva edduka? Era abamanyi background zange nze siri muddusa e Kampala. Bayinzi kulu bo balala ate. Bwe bakubira enduulu todduka? Otambula butambuzi? Tosobola nakunkubira enduulu ku ki? Obbye omuntu omulese wansi. Mugandawo? Tuuze munnange Munnayuganda munnange. Gwagambye omukubidde ki? Omukubye n'omubbako ensawo. Ondabye? Nkulabye yiyo ogirina. Erimu kiyo gwe wazzeko e Kampala buli wale Kampala buli muntu. My friend, you mean your business? Buli muntu alina kubeera ku mulimu gwe. Kampala erimu security. Gwe gamba wa security otambula otuuke kuwa security omugamba musajja oli akkiri omulengero oli akubye omuntu. Yes, kubanga bwonjogerako nemmanya nti gwe olweggulo gwe gwenzirira ate gwe ngenda kuwa punishment just yakutunulira byetakwatako. Kubanga kati gwengidde mulimu ogutali gugwo. Yingirira omulimu gwa poliisi? Yes, sebo. Ekyo kikoze enfunda eziwera?
byabaawo nnyo byabeerayo ddala neera mwalingamu abalyamu sikitegedde kyogamba mwabangamu abalyamu bagaka kati wano muveewoko nkolerewo muddewo badda banoonya ngose kiba kiti ekyo nogamba nsoke mundeke waliwo akatambula naye kayitaawo ne kakati kafe katusooke tuveewoko katono twetololemu ojangu onyole ensingo y'oli yes twala ssente ejja kumala otutemera abo nabo nga bakola omulimu gwe gumu ng'ogwo oba just tebabeera ku byabo tebali bo ba security byo binali njogerako emabegaawo kati ng'ogenda musirika wa poliisi n'omusanga afanda alina okukuuma kasimu era nkamukubira kubambuye ne mugabo waayi ekifo bwe kiti waliwo akatambula naye oba banakiboobera nti bwe bati ne bwe bati naye tebajja kubaawo bagambe baveewo yes oyitewoko mu budde bwe buti naawe n'oyitawo nga tewali musirikale nga tewali musirikale era nenkolerawo okuyita kukola ate kuba kuki kubba kuba kukola okubba oyo n'amenya ennyumba gwe tomenya mayumba nze tekisoboka nze njagala ssente olina ensawo eyo yiyo ogenda mu banka njagala nnyo ebintu by'oku banka ebyo tewali nnyumba ebaamu ssente nnyingi ssente ziba mu banka okyali nange KBM live weebale kubanga otugoberera series zaffe tuziyita mafia state ensi y'abakifesi omu ku omu ne padde serunjogi Sobi forex bureau wali omenye ku banka sigimenyangako naye nali nkubyeko abava okumenya banka bali bamenya banka n'obakuba n'obajjako ssente tubuulire bwe kyali ne bwetatubuulire banka kyali kitya era kyaliwo dde mabegaawo era kyanyiiza nnyo abamu mu security nga bagamba naye kakati ate Sobi mubbi ate akuba atya ababbi n'abatwalako ssente waliwo omubbi omu ali awo bamuyita whisper mubbi nnyo abbirawo kwaluwa paaka omusajja ono akwata bayindi bacyayina era akyaliwo alina abapoliisi bakolagana nabo omulala bamuyita paatu bali awo omulala bamuyita ntege bali ku aluwa paaka William Wilson bwe badiiringira ne Nebbi paaka awo abantu bano baatuuka nga bakwata omuyindi naye mu kukwata omuyindi waliwo emabega wa eyakirimu mu poliisi era yali agubawunzikira nakati omulimu gwaguba bakoze kukozi bangambye nguyita mulimu ssebo katukikozese wano mu bbanga lyetumala nga agubawunzikira ssebo kakati bamala okukola nze wabaawo munaabwe omwante emyaka nga gundi batutte ssente okuva ku kifo bwekiti ne bwekiti konze kale nga nange ngenda nga nkola research nga banga gundi be bazitutte naye kubaddeko paatu kubaddeko n'entege kubaddeko ne whisper konze kale ngamba kubira essimu waayi muli ludda wa nti tetuliiwo ngamba noonya ekyomukisa omulungi nga nja nsisinkana whisper Salama loodi eyo gye yali asula nga mugamba ssebo njagala ku ssente ze wano tengangamba ssente nazitutte naye ssente bazintutteko nti ani nti gunne irindako Sobi omugamba oyagala ku ssente ze battegwa atabadde mu mission yaabwe oyagala zaaki nga nze komando kubanga komando Sobi leta ssente musinga amaanyi n'obusobozi ate yatutte ssente mu Kampala wakati w'embeera ate nange mwembeera kabalina okutemera butereevu akati angamba amala okunnyonnyola byannyonnyola mugamba byonna obingambye naye kwata ku ssente okole ki ompeeko ng'akwata $10,000 nga azimpa nga mugakozi zaabadde mmeka nti nange saazibazi
naye nga nnyinizo yagamba ziri 18+. obukadde 18 zibabba ku muyindi. Yesebo. Gwakuwaako 10. Yesebo nga mugamba naye neyanziza olwo ziri zikutte naye endala gye waziziise wandituyambye n'ozijjayo nga tezinnavunda kuba osobola ozirekayo. Yagenda okulaba nga nkyusa embeera nakkiriza ne tugenda ne tujjayo ssente. Bwe twazijjaayo ne tugabana ne ntwalako ze natwalako naye naatwalako naye ebiseera ebyo poliisi yanoonya nze teyanoonya oli yabbye yanoonya nze yabbye omubbi. nga mwebba. Yes. Lwaki enoonya yabbye omubbi yagala kumanya alina maanyi ki era yakozesezza ki gwe okutiisatiisa n'omuwa ssente. Bankubira amasimu abamu ku bakulu Sobi kyabadde ekityano mugamba afande mbuuzi eyabbye nze byomubuuza sibimanyi. Kibaga nkimanyi naye mwemuba nga temulina amagezi gatuuka ku mubbi nze neefuna amagezi agamutuukako bwe nzibawo era mugenda kuzirya. Owulidde bwe ŋŋamba nti olina complain awo nze complaina tunoonye omubbi ate nakyo tebakyagala. Kati nembeera mu mbeera eyo ey'okuwalanibwa nosanga poliisi abasajja baga ne Sobi yani ne batandika okumpalana mpolampola naye lwa bintu ebyo nti mbakolera ebyabwe ne biyitamu ate bwe nkola ebyange ne biyitamu ate kibabeerera kiki kubajjukira nti ababbi abo bagenda okubba nga balinayo afande emabega waabwe. Tutwale olina bw'oyogedde n'ogamba obakolera ebyabwe ne biyitamu gwe bw'okola ebibyo ne bazimba akasajja ku mutima ne kamera. Biki kyotegeeza ki bw'ogamba obakolera ebyabwe? Inji sajja akuwa omulimu n'ogukola n'ogutuukiriza gye gubadde gugenda. Bw'amala ogutuukiriza gye gugenda ate ggwe atandika okulaba nga ajja omulyamu olukwe yayagala akusiba oluveewo ateekewo omulala. Kati ate nze oba tonnansiba nenvaayo nenkuwonona ne ŋŋamba ono akola bw'ati ne bw'ati nga maze okuzuula nti oyagala kukola ki naye nga mbamanyi bangi bakuba sinaboogera mannya mbamanyi era ne mabegaawo nawulirako nga bagamba Sobi bw'aba yavuddeyo n'ayogera bw'atyo akwatibwe kubanga be bamu be ku bantu be tubadde tunoonya. No kati baamukutte alina lufeenya kuba ekyo kitundu kyaffe kino ekiwunzika ate abamu ku mmwe temwabaddeko olunaku olwajjo era tulowooza kiba kikulu okugirayo ebimu ku ebyo ebyaleeteddwa olunaku olwajjo. Nakunyumiriza essimu eyakubwanga ngenda mu maaso n'okukola interview eno then nabiki ebyagoberedde simu tubbiddwa sebo tuyambe ko waliwo omukazi bamubbye $4,000,000 and tulina ensonga okuddamu bino because ulira nyina kyendabye wano obadde tubadde tukola interview bantu ne bakubira essimu babadde bagamba kyabo bw'oba tofaayo kumbuulira. Okay, sifaayo era kubuulira badde bantegeeza waliwo accidents ebadde okumini price kati yes saawa zino zennyini eva kubaawo nti waliwo omukyalo omu abadde ayingidde mu dduuka ng'alina ebintu byagenza okugula ne wajjawo abavubuka ne bamukuba ne bamutwalako miliyoni 4 era essimu gy'owulidde kati. Komanda Bashir yava okunkubira. Komanda ani? Bashir. Nange nze Bashir. Bona endooza muno yankubidde. Sawa zino. Komanda Bashir wa polisi. Komanda Bashir tumukozesa nti ye komanda waffe abadde ku Nakibubaawo gwe tutambula naye. Mwe baani? Ffe nga ba tiimu Yoweri. Kati Komanda Bashir bwaba kugambye bw'atyo kikyakusuubiramu. Komanda Bashir ansuubira okutegeera abantu abo mu bwangu n'okuba stoppinga ansuubira okuba tutte sente. Yes sir. Gwe oli eno gye tuli wala nnyo okuva eri. Yes sir. Kisoboka. Yes sir, kisoboka. Oli abasuseeko omukazi sente bagenze. Era ba mu Kampala sebo.
kati oba bamanyi era nino banoonya bwe bankubira bagenda kunkubira structure y'omuntu yokka nze nja kumanya nti gundi n'obudde bwakoleddemu zino essaawa 6:39 bansobola okutegeera ani yakoze nti ku 6:39 ani abadde ku kuba nsooka n'entuuka we bakikoledde walina okuba nga waliwo atunda obugatto waliwo atunda street waliwo atunda sigala zino street ziriko abantu abo kwentandikira obabuuza scene of crime ejo bayita scene of crime igwe ekigambo kino kyekinyanguyira gwe omubbi atali wa poliisi gwe okola ebyo yesebo eyali omubbi eyali omubbi Sobi gwe okola ebyo yesebo nze nkolera ddala ebyo njagala okuyamba bannayuganda obukugu obujjawa obumanyirivu mbuyina nti ebbanga lye bamaze nga bansiba ate nze mbasinga n'okutegeera amateeka gaabwe ebbanga lye bamaze nga bansiba obukugu mbulina ebbanga lye bamaze nga bansiba ate nze mbasinga n'amateeka gaabwe really is that possible kukyalina KBM kati onaamuyamba oyo omukazi gwe babbyeko ssente era gwe mulimu gwe ngendako ssaawa zino oluva wano okuba essimu bakubuulira ekibaddewo kati osobola oli atutte ssente asobola ozimuddiza oba kati bakubidde mugabane nti kikutuse kyendowooza tewali gabana olw'ensigo mbanjireseemu mu Kampala wakati ejja kusigala ng'emera ate sobola kukwatamu mulala ataakoze ekyo nti museewo mu kifo ky'oli yakoze olina kukwata oyo mutuufu nina kukwata oli omutuufu yennyini yesebo kati bw'onaamukwata kakati gwe ekikwewuunyisa gwe nga purezidenti bankubidde essimu nga ndi wano naye gwe olowoozaawo wonna tewali poliisi gye babbidde we babbidde ku mini price awo poliisi bweziri actually even opposite mini price nga ku tax park waliwo poliisi yes kakati ngolese poliisi awo wennyini nyini si poliisi emu wano ku toto era tulinawo poliisi nawo then ojje wane ku amu nawo tulinawo poliisi awo maaso ga gundi awo opposite new park poliisi 3 then ate bw'oweta nodda wano wansi ku nabugabo ng'odda era ku gundi era tulinawo poliisi obwo buna kati wizidro y'omuntu oyo aba akoze ekintu ekyo aba alaseewa era ani aba mu bankinga naye waggulu ku gundi tulinako poliisi mu bansi mwafu mu Olusero namwo tulinamu poliisi ozibaze awo omubbi aba awizidroyingiddewa era bw'aba awizidroyinze ani aba ali emabega we tayinza kubanga adduka buddusi n'agenda tekisoboka Kampala tebaddukiramu ate muli kisaawe nenakivuba kya muzimba Kampala temuddukiramu temuli kisaawe Kampala era nze bwe nkusanga nga weddusa nsooka kukwata naye tombuulidde fire masasi gano ganyooka badziza omuliro sirabye eyo experience eyo gye wayitamuko naye tombuulidde fire masasi gano ganyooka mulumbye wano badziza omuliro sirabye eyo experience eyo gye wayitamuko experience eyo fire yaliwo nnyingi nnyo munnange era singa teyaliiwo singa sifaanana bwenti nga bwondaba bakubako amasasi sirimu saabiri ssebo baali bakubyeko amasasi yessebo uwa ku mubiri ssebo siraba ssebo baali bankubyeko ssebo mu lubuto mulidde ssebo ngalaba lino 1 2 3 mu lubuto omulundi gumu yessebo bwe nkomawo olina KBM live essaawa egobererero mafia state nsi y'abakifesi nazaala abaana bange ku ssomero ne mbagamba naye mukwano gwange muganda wa hafunanga muntu apaka kadde atono okay njagala ndowooza njagala wa I need to get this one here katutegeere wasembaddi okay okubba kuba bw'otugamba nti no obivuddemu oyagala bivaamu otandike project ez'okwekulaakulanya n'ebirala wasembaddi okubba ndudde ebbanga kati olaba ebyaddala nga nkubuulira amazima kati ndi myaka 3 emyaka 3 nga tobba yesebo tuli mu 2018 sebo yesebo kati okuva 2015 wenavira mu komera sebo siddaga mu kuswala ekintu kya muntu sebo sagala kukkiriza yadde nkutunuulidde nga nawe otunuulidde sebo ogenda kukkiriza
bwe nava mu kkomera nasisinkana omusajja nasanga na kivuba eyo bagizimbyeko sayidi nensanga omukyali omu mu njogera yaffe ekivubuka kuba ali mu myaka gyange bamuyita Yasini nali ne Badru Lusambya nga tuli na kivubu manju. Badru Lusambya w'ebikonde? Yes, mukwano gwange oyo furendi wange. Katuba tuli manju ku kalasa k'abakyala. Ndowooza nga bw'omanyi obwo abatiitiizi bangi we baba bandabye. Awuliriza Sobi akoze biri byonna byonna by'owulidde atubuulira ava atya mu bubbi nga bw'atugamba. Kyova ensonga kitwagadde tutwale obudde buno gw'atuwuliriza atugoberera. Osobola okumukkiriza oba obutamukkiriza but kisinga okubeera ekikulu kwe kuba n'amawulire okuba n'okumanya. Kisoboka ekyo okuva mu bubbi nga bw'atubuulira era olugendo lw'okufuluma ensi y'obubbi nga bw'atugamba alutambula atya. This is it. Bayambwa ne bagamba gundi Yasini Sobi ali wali ne bagamba mukulu amu Sobi ali wali manju tetulimanyi kakikaabala ayagala kusitula nsawo ya ssente wano. Yasini nampita nanga Sobi gyebale nti kale kuli kayeruzira yali amanyi nanga mumanyi njenga simanyi nti bagagga bwe batyo. Kati Yasini wampita nanga mbaye Sobi bangambye obeeranga wano naye kuli kayeruzira njagala okyuke ne mugamuze mbeerawo wano naye sina problem nze mba nze ku traininga wano okudduka wano ku budaala ddala bwe nyambuka bwe nzikirira. Nangamba abo nnyuko gye wange konze kale bwe nannyuka ne ngenda ku dduuka lye nakwata akakadde n'akamba ngamba ebbanga limaze nga nvudde eruzira sifunanga muntu apa kakadde ate ono kiki ekigendererwa mu kyo nensooka omanyi nange nkola nnyo research saagala nnyo byabwereere nzigula enjagalayo nkusabika embitwale akati bwaŋŋamba bwampa akasente ne ŋŋamba nentandika okunoonyereza bali naŋŋamba we muganda wa amu talina buzibu akumanyi naawe omumanyi abeeranga bwati ne bwati kale ne tufuna emboozi anaŋŋamba ojja nampa n'ennamba ye yessimu onkubirako bw'oba olina ekizibu kati olwaddamu naakubira badi naayita badi namugaa Sobi aliwa nga ndudde omulaba bwe nagenda nakwata $2,000,000 n'azimpa naŋŋamba eyo ntandikwa weina abaana nebeera mukaka ng'omuntu kwegamba abuulirira muganda we. Bwatyo Sobi atunnyonnyola engeri bahamu bomanyi bano bennyini si balala engeri gye bamukwata ku mukono afuluma ensi y'obubbi bamuwa ssente obijja wano okitegeera. Tandika okukola omukwano ne Yasini si gwa bubbi nti yali antuma genda kubba oba yali angula nti nkole kino wabula omukwano ogw'obuntu nti mbadde ruzira omuntu simumanyi nnyo nvuddeyo saamugamba nti bansibye nali simumanyi by the way nazayo abaana bange ku ssomero ne mbagamba naye mukwano gwange muganda wa hamu bamuyita Yasini naye yansanze nampa akasente nampita nangulya n'engoye ne tukola friendly bwetyo ntandika okukola omukwano. Kati waliwo mukwano gwange mukwano gwa oyo musajja yakulira broker wa mapoloti chairman waffe bamwita Saadi ndowooza omumanyi waggulu wali bamwita chairman Saadi. Yes, nampita nangamba Sobi biri byonna byobaddemu ebyekiyaye bireke kakati muganda wa bosi yakulabye nangamba nkubuulire ne mugamba muzeeyi sina buzibu era nentandika kubeera nga wa Saadi nga bwe nve waka nvuga mmotoka yange ne mpaakinga okudda awaka Saadi yampa ssente ne tutuuka okumenya wano kuguli Mowino mu Kisenyi ku mbuzi. Saadi nampita nangamba leeta abaana tukole nendeeta abaana ne tukola nampa akasente akawera nentandikirawo obulamu $5,000,000 $6,000,000 omuntu koza tokola waasiwaasi ng'alina amagezi ate nga muntu alabye ku buzibu nengumiikiriza mu kugumiikiriza kwange bwentuukira okuzimba Nakivulu. Yes, Nakivulu sebo nalina amaanyi mangi nnyo sebo. Yes, era mugenda okumenya omugagga yampa kugamba omugagga ono era mbadde nsaba nga sinamalayo n'abagagga abalala babeere nga hamu. Bwe tufuna abagagga abalinga ba amu 5 mu Kampala oza n'obutasanga mubbi mu Kampala.
twajja ne tumenyawo kuna kivubo n'agamba ebintu ebyo byonna ebirimu bitayimbwa byonna mu bitwale n'abitugabira era ebitayimbwa by'ebbali bino byonna ebyalimu mu ttaka twabitwala okugjako ebyuma byo byeyabiwa management naye bino ebyali bisigaddemu kasasiro kane n'abituwa byonna nga tayagala na kumanya ne tubitwala buli omu ng'ali bulungi toyinza kubeera na waasiwaasi excuse me paka olwaleero bwe ntuuse okutuuka kule wange era nsanze mu kifo ekyo nga muntuusizzaako bamuyita lukyamuzi ngamba Sobi waliwo information etambula bweti ne bweti naye omukulu ayagala tuyambagane yayagala kulokola abantu tayagala kubatta muganze nja kumuyamba oyo era nenkwatagana naye mukwatagana naye nalaba nga ebimuvaamu birungi nampa emirembe nentandika okugenda nga mukoonera ku awali ebivundu era mukulaba kwange kusinzira ku bantu benakakola nabo musajja mulungi annyonnyola Sobi kyaba ali awo ne bamukonekitinga ku mukulu omu gwayogerako ng'omusajja omulungi yamugamba tukukozesa eggojjeyo banna abalala bave mu mbeera eyo okukozesa ekigambo ky'okutukuzibwa tukulokole olokoka ne banno balokole si mu bya ddiini wabula weesonyiwa ebikolwa ebyo Sobi naye n'agamba naakolanga bwentyo kwe kutandika okukolagana n'omuntu oyo gwayogerako kati ataawo ate ayagala ensi ye ate ayagala abantu bayina abantu bakola nabo abali wansi abeetaaga wow tukitegedde bulungi olowooza twogedde ku poliisi obumenyi bw'amateeka obuli mu poliisi otunyumiriza ddamuko katono otubuulire ekyaliwo ekyakutwaza eruzira ekyakutwaza omulundi ogwokubiri kade tekali kutte kano ekyantwaza eruzira omulundi ogwokubiri ogusembyeyo 2013 nali ku musango ogwanteekebwako yali robale ne mada ng'omusango batwala miliyoni 4.5 ekiwulira yasibibwa eruzira mu 2013 omusango gwa kubba ssente n'okutta ng'emiliyoni 4.5 ze zaali mu bikolwa ebyo ne bamusiba eruzira naawe kati ono gwe baasiba eruzira ku ekyo yavaayo atya ate ayingire mu bulamu buno obulala oluvannyuma lw'emyaka 2 gwe gwe bakutte ku gw'okubba n'okutta ova otya eruzira olina kebyemu mu kutwala miliyoni 4.5 zaatwalibwa ababiri baali ba poliisi okwali Kanyike Juma okwali Minana okwali Yasini nga n'emmundu ze yakozesa zaava Kireka Kireka n'emmotoka pick-up bagisibako namba za revenue era bakozesa byambalo by'amagye abapolisi yes okwonoona erinnya ly'amagye buli I need your prayers guys neetaaga essaala zammwe bagayi ne banagayi on a serious note this is too much but it can never get too much to the God we all believe in isn't it bo bali ababalaba balowooza ba revenue naye bonna abaaliko baali bebakola ki babamanyi kakati bwe bamala okubba nze bankwata ne banteeka ku CPS banoonya ne banoonya naye waliwo omu ku mikwano gyange yankubira nga mbuuza omusirikale omu nanga gundi omumanyi nti simumanyi nti mumanyi yes omulabyeko nti sinamulabako nti tugenze Luweero nga tumunoonya era ne tumusanga mu ssabo ne tumukubirako n'amasasi naye tumukutte omusirikale bamusanga mu ssabo yesebo omu ko baali ku mission mu bubbi obwo okwaliwa paaka
Sagala kubuuza kye yali agenze kukola mu ssabo. Esebo. Tuli ffenna olina KBM Life Mafia State ensi y'abakifesi. What really happens there? Olira ng'olutiko lukumererera ate ng'oyambadde jacket tolowooza nti nno mpewo yeekufuuwa. Olira ng'enviiri zikuva ku mutwe ng'obudde bwa misana tewali musezi. Era baamunoonya oba malumunoonya n'ababula ate nze ne baagala okunkozesa nga contact ne mbagamba era oyo musirikale namugamba nangamba yogerako n'afande gu ne mugamba oyo soogera naye ye yabadde mu muzannyo gwe lwakuba tokimanyi kati oli kyamwewunyisa nnyo mugamba mukama we nti yabadde muki mu muzannyo ogwo gw'okwaluwa paaka era bampangira oyo yennyini ne bankwata mu kunkwata ne banziteekako omusango gwa mada ne robali. Mada kitegeeza kutta muntu n'okubba. Yesebo. Ate okumanya poliisi erina ebintu engeri gy'ebikolamu nga yakifuula nnenge. Waliwo enjogera ne mugaa nti oluusi oba Sobi abadde kyoba yeesiga ki sebo neesiga bulamu bwange. Kubanga ddala nga bw'oba ojjukira emabega ku musango ogwo bwe gwamala okukolebwa gwakolebwa abantu abasuspecting okusukka 8 abavuga mmotoka eyajjako omuntu ensawo eyalina emmundu eyakuba amasasi baakaapu eyo nandoozi olaba abantu bali ebannene naye ddala nga wasoma intelligence mu poliisi toyinza kukeera nkya n'okwata Sobi ng'okutta omuntu omu gw'osuspectinga omu n'okeera enkya n'omukwata n'omala omukwata n'omukwata ku ssaawa 5 ez'okumakya ku ssaawa 7 n'omulaga bannamawulire nti eyatta abantu kwaluwa paaka tumukutte nga saakikola naawe kyokka nga twakikola abantu 8. Can you imagine? Tunoonya abantu 8 twakakwatako omu olwo eprotectinga bali banne baayo benkugambye abali mu poliisi kiba kigwera ku gwe weebale nnyo kati ne kimaliriza ng'otuuse eruzira okozeseza ssente z'omusolo bamafuta ogakozeseza bakutambuza bakuliisa ne kimaliriza ng'omusango si gwe waguza. Omanyi kyekitegeeza okuba ng'omanyi nti eyaguzza wuuli naye nga bagutadde ku ggwe nga manyi nti yaputira omusango wa poliisi wuuyo naye nga bagutadde ku Sobi. Kyovala bwe njogeza maanyi mu nsi yange ate mu ggwanga lyange ate mu bulamu bwange tewali ayinza kwongezayo kufa kwange. Teri ayinza kwongezayo kufa kwe bw'aba ayogera maanyi mu nsi ye mu bulamu bwe ggwanga lye. Mafia State ensi y'abakifesi. Njagala okulabika nti no mbuuza mwami Sobi ebbanga lino lyonna kino obadde okimazeemu bbanga ki? Kiruwa gw'oyita omulimu nze kyentwala nti bubbi gwe mpita omulimu bwebadde obulamu bwange kati obulamu bwo bwaweddewo obw'okubba bwaggwawo. Osobola okumukkiriza byonna by'owulira osobola okumukkiriza oba nedda yongera okuwuliriza emyaka 3 emabega. Mu bufunze olina emyaka emeka? Olwaleero 45 nyingira 45 myaka 45. Kati wakoma okubwera mu by'obubbi ng'olina emyaka 42. Yesebo. Emyaka 42 egy'obulamu bwo obadde mubbi? Mbadde komando mu nkola yonna. Ekyobubbi tekimala obadde komando? Yesebo. Baani oyise mu bingi ddala obuusa amaggo obuusa ebisenge ovudde ku mmotoka okoze eki wawe wasimatukira okuttibwa because muzannyo gwa firimu y'amasasi bwe nasimatukira okuttibwa olunaku lumu nali nnoonyezebwa nga waliwo RPC bamwita Oyo Nyeko. Benson Oyo Nyeko. Yes. Yali atandiseewo squad ey'okunoonya abantu abatuga abantu abatemula abantu abatema mu mbeera yonna kuba bambi yatandikawo squad mu Kampala ey'okunoonya abayaya abatemula abantu abagulappinga ebintu by'abantu
kakati omwami oyo bw'atandikawo gundi eyo nali mbeera n'emmaani naye nga ebiseera ebyo batugamba tuveeyo tulokoke mu kuvaayo baali tebanneesiga nti nsobola okuvaayo era bampa abantu be natambulanga nabo mu squad mwalimu John nga mulimu Alonzi Peter nga mulimu Alonzi nga mulimu Peter nga mulimu ne Coppola Buken kakati mbuzi zakabuzi tukyali fenna oline KBM live wonna wosinzira okuba nga otuwuliriza tekiba kyangu musajja ng'ono kumubuuza bibuuzo oluusi nga bwewulidde jjo oluusi obimogenda olanga bigenze ddala ebuziba ku ye si lwakuba nti obeera omumanyi naddala nga gwe mulundi ogusoose okumusisinkana nga bwe kyali kunze era nga sirowooza kuddamu kumusisinkana kale nga nyina okukozesa omukisa ogwo ogulinga akati k'ekibiriiti nkakoleeze kaake ekitangaala kifunike byebibuuzo ebyo by'owulira ebimubuuzibwa oba oli awo oluvannyuma yanga nti byemubuuzizza ebisinga teri yali abimubuuzizzaako kababeera abapoliisi lwe yayitira ku lugwanyu okutibwa Sobi nali munnakivubo mujimu mu kisaawe waaliyo ekivvulu nga ndi n'omuvubuka bamweta Nsubuga informa wa CMI tutambula manyi tuli ku mirembe by'obubbi na bivaako mpumudde olwo bakubira oyo nnyeko bamugamba nti Sobi alina maani ennakivubo jjukira maani ye yali agaana okulokoka bamunoonya nze nalokoka maani yennyini takyanjagala agamba namuwaayo ate ne poliisi tenneesiga egamba mbeera ne maani olaba embeera eyo wakati bonna tebakwesiga yes saayiri eri enfa ne sayidi eno nsobola okukola ki kuba oli kawuboyi wange nali mumanya ebikolwa bye byonna n'olwokuba nti nange nali siri mwangu teyasobola kunzigyawo mu budde kati poliisi egamba omusajja akyabeera ne maani neeri maani agamba poliisi